Manya nedde bozi original names balekule Amos abanji gwe bamanyi nga ghetto pastor kuva mu Miracle Ghetto Church atenga the ghetto coordinator the other division. So ensonga eyo gyoyogerako abantu abatukozesanga kuba kakati nze adde mutuuze wekasanga ati opposition wesibuka tife eyo tuna ku mawulire okuva emabega yefe olabanga bakolanga okubbala ekkubo yonna ne tuzima ne Bengazi naye tumugete eno waliyo ekizibu kimu ekyobutamanya addala nga nze ghetto pastor atenga mwana mwe mukimanyi obutamanya tebukujjisaako ki tebukujjisaako musango bakulu bafaawo bwe twasindikanga nga balina otumanyisa be tulina okukola ebituufu ate nga tebatumanyisa nga bo baliwo tukoza ki kutukozesa bukozesa kati nga nze ghetto pastor ngera bwe nkugamba ekigambo kya Mukama kituyambye nnyo mu ghetto kubanga nze ntandikidde kubuulira kuba nategeera Katonda nga ekigambo kya Katonda bwe kyogera nti teri bukulembeze butaveere Mukama Katonda kati ffe kye twali tetukitambulirako mu ghetto emabega ne kati we obey the authority because it is written in the Bible si kigambo kya muntu kya Katonda obey the authority ennaku ze ez'okusiziba ennyingi kakati ekyo twali ng'ekigambo kya Katonda nakyo tekiriyo mu ghetto kati twatambuliranga mu nsobi olw'obutamanya kyova olaba twabeeranga na misango kubanga obutamanya tebukujjisaawo ko musango ng'olaba sipiika waffe bagambye nti bakama baffe bamuzeeyi Mukama bwe yatuweereza president bwe yatukwasa Brigadier General Damian Major Emma Kutesa baakiraba era basookera ku mindset change nga balina tujjayo eri ebirowoozo byali byakyuka era tubeebaza nnyo mindset kasiteri yava omuntu natandika okumanya byabadde tamanyi ne tutandika n'okunoonyereza bye tubadde tukola ki bye tubadde tutamanyi ne tutandika okubitambulirako kyova olaba emisango gigenze gikendeera egyalinga mu ghetto kubanga bambi baali tebamanyi ne kakati obudde buneeno tumanye ekyokukola ate kakati ekirala kizibu nnyo okukwata omuntu kubanga bano abasajja betwalunda naddala aba opposition ye kyalina okukola kupikinga kumekinga kukipinga obeere idle nga tolinaako kyokola 24 hours twalinga free misana kiro ne kakati obudde buno nva mu meeting naye olaba njagala kudduka nga meekoko zange nerese sizuwadde emmere oba kakati ziri kuki oba amazzi zirina kati tulina ebintu ebitukipinga busy nga olaba nti nno ebagamba nti tulina zissako kubanga omuntu asobola kukola sako nga talina kyakola tukola akasente akati nti ne twesevinga mwawo omukulembeze we yayimukira n'agamba ebyo baali bagamba si byekyo n'atwempawalinga so ekyokubeera nga twali ba idle nga tetulina kye tukola kyatuleeteranga okugenda okukola ebintu ebikyamu kubanga wali eri akasimu n'otwalayo akatwo kitegedde nga mwogenda okujja ekyokulya kubanga tewali wojja kyakulya tewali kyokola naye kakati okuva president yakyala n'atukwasa Tata Ghetto Brigadier General Damian Major Emma Kutesa bambi kati tuli busy tetukyalina budde buleka mirimu gye tukola tate tudde mu kkubo olekewo ebintu byo ate weekalakasa so obwo bwali bulwadde nnyo era abasajja aba opposition baali balina chance nnyo era ndowooza owulira n'ebyo ebigambo bye batandise okukola ki okwogera ku bakama baffe abeboyinga ebyo byempulira birumbu era obusungu bungi kubanga tebakyasobola kutufuna tosobola kunjija ku kyakkola ontwale wali eri kundekesaawo mulimu gwange ondekeseewo kuba nze ndi mulimi ndi mulunzi ondekeseewo enkoko zange nti ate nzire mu kkubo nja kudda enkoko nga nkaaga nga zifudde oba okitegeera so obwo bwali bulwadde nnyo okubanga baghetto twali idle twali free 24 hours nga tetulina kikola ki kiddako kati ku mulundi guno ani gwe musimbyeko essira so ku mulundi guno era buli omu akitegeera ate kakati oyinza okugambayo era Ajati Nambi Farida era kyawedde dda terina kugamba nti nno kuteesebwako era okuva leero wano nga bwenkutte paka akalulu lwekagga tuli mu kawempe era buli muvubuka yeesunze kubanga teri muvubuka agenda kukola fujjo kati sinsobola yimirira mu kawempe buli omu amanyi nze ndi Ghetto Pastor International ekitaliwo emabega luli eri neera oli agenda kundaba mu kawempe ne wabavumbi agambe laba Ghetto Pastor ali kalulu ka Nambi Farida kigenda muleetera nayo okujja wendi so kakati waliwo fezi zetulaba kubanga bineno si byakuwaayira nti nno tuli bakomanda ne gye tuveera bakimanyi tuli bakomanda komanda waayimirira mu kifo teri ayinza vevenga so amanya n'eddoboozi bampita Major Emma Kutesa nsimye nnyo aba KTV muwadde munoonya ennaku nnyingi naye nga nange nga ntambula nnyo mu bifo bya emigogeko oba mu ghettos ntwala okusiima nnyo nti abamawulire oluusi mugenda nemugezaako okwetegereza ebintu nga bwe biri
twayingira mu ghettos oba omukulembeze w'eggwanga yatusindika mu ghettos okutereeza abaana ba ghetto waliwo ensonga zalinga ensonga gasatu. Esookerwako obumenyi bw'amateeka bwali bungi, eyokubiri obwavu oba obuteefaako oba ensonga y'okulaba nti essuubi mu baana teyaliwo. Eyokusatu nti bannabyabufuzi bali balabye ettaka erugonvu okukolera obukyamu okwonoona eggwanga lyaffe. So omukulembeze w'eggwanga yalaba nti tulina okuteekako enkyukakyuka, abaana abo basooke bave mu bwabwe. Twabasomesa mu nsonga nnyingi, netubakyusa okubajja mu bumenyi bw'amateeka, ne tulaba nti buli kimu kyonna, ate tosobola kukyusa omuntu kuva ku bumenyi bw'amateeka nga tomuteereddeko engeri gy'anaakola afune ekyokulya ekitaali mu ghetto. Kati twasanga abaana ba ghetto nti buli lunaku abaana 15 baali bafa ku makya. Ripooti yali bamusituti ku makya everyday abaana 15 baali bafa. Ekitakyaliwo kati 15 omwana bamukonye nga bakasimu gadduka, omu adduka ng'amaze agenze kumenya ennyumba y'abantu bamusalirayo omutwe, omulala bamukoze mobu abbye ne bamukola mobu n'afa. So ebyo byonna nga byalaminga mu Kampala metropolitan yonna. Ne tukunga bano abaana ne tubasomesa. Tumaze mu ghettos emyaka 4 nga tusomesa bano abaana ebyenfuna ne kuva mu bumenyi bw'amateeka. Kati bakyuse ky'oba olaba kati olwaleero nti omukulembeze w'eggwanga oba eggwanga lino yuteredde ate tugenda mu kalulu nga tuwali nsasage yonna eringi. Bw'ogenda kwetegereza nti omukulembeze w'eggwanga yabatandikirako SACCO, kyakola nnyo SACCOs ezo abaana batandise ku making sure nti buli mwana buli kintu kyonna kyakola kyateekako engalo, ayewola akasente mu SACCO n'akateeka mu kabizinesi n'agenda mu maaso n'okukola. Abaana bali beetunda tebakyayeetunda, kati balina bu restaurant bakola ssente bebeesaawo. Abaana abaali badduka nga babba abantu tebakyali ku nguudo nga kubba abantu tukyaliwo. Abaana baali bavano nga bagenda okwokya enguudo okukozesebwa bwefuzi tebakyaliwo, kubanga kati omwana bw'ogenda kumujja mu ghetto mwera kumutwala oyagala ajja kugamba sooka onteekere ssente mu SACCO yaffe etukolera. SACCO yaffe pulezidenti w'eggwanga gyatuteerako. SACCO yaffe eri mu ssente gye tujja ne tukola ate ne tuzaayo n'omulala nayewolayo. Nti ebyo ebintu ebiziyiza nnyo ate bye biyambyeko nnyo nti okutereeza ekibuga kyaffe Kampala neyanziza. Ghettos zaali zifuuse akatiro oba okukozesebwa mu bumenyi bw'amateeka, nti buli munnabyabufuzi yali azikozesa mu budde bw'akalulu. Tufunye okusomoozebwa kati obudde buno nti buli munnabyabufuzi bavuddeyo okutulwanyisa kubanga twatereeza ekibaali bakozesa nnyo okukuba eggwanga lyaffe. Tufunye okusomoozebwa nti buli omu kaabe mu political parties za NRM n'okuwa bonna abaali bamanyi okwesombera mu ghettos okukozesa abaana ba ghetto obumenyi bw'amateeka tebakyalinyayo. Kati olutalo balukyusizza ku General Damulira ne Major Kuteesa okufuuka balabe, kubanga twagezaako okukwata ku mitima gy'abaana ate n'okusomesa abaana okutamanya amateeka. Ekyali kigaidinza omukulembeze w'eggwanga singa si ye naffe tetwandikirabye, naye yali mukulembeze w'eggwanga yakola kino. Kati kyoba olaba nti embeera noba nanteekako embeera noba nagiteeka ku General still tubajja kugiteeka mu ghetto kubanga kyakyuse tikigenda kubeerawo. Kino kigenda bamalamu amaanyi, automatically kigenda kubamalamu amaanyi kubanga bw'oba oli munnabyabufuzi manya nti ogenda kwesimba okozese obuntu obutuufu okkirize obeere mu mitendera emituufu okusinga okukozesa violence.
violence oba obumenyi bw'amateeka kibuga kyaffe. Bino bye baboogerera ngammwe bino binaabamalamu amaanyi bamugaaga amaaso. Nedda ssebo ffe tewali ekigenda kutumalamu amaanyi, mpozi bali mutwongera amaanyi kubanga bw'okoma kunjogerako bwe nkoma kugenda mu maaso n'okukola bye njagala kukola. Ekintu kyentya kiri kimu kyokka, mpozi omukulembeze w'eggwanga kugamba nti ebimukola bikyamu mukyuse mukole ebirala. Amanya mpitibwa Nesta era nga ndi mukuumi wa ddembe. Naye ng'ensonga eno egenda ga direct eri abo be basuubira nti bagenda bava mu bitundu ebirala bajje bakyankalanye akalulu kaffe ak'eKawempe. Tufunye okusomozebwa kungi nti bannaffe be tutawagira saidi ze ezimu ekitali kibi kwa buli omu abaako nekyawagira babadde balina emipango gy'okuleeta abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo bajje bakole sabotage waba disorganizing akalulu kaffe ak'eKawempe. Banaye kuno okulabula kugende eri buli muvubuka oba na buli omu asuubira nti agenda kujja mu kifaananyi kino. Abavubuka musigale gye muli, gye muyina obuvunaanyizibwa oba gye mubeera, gye muyina okulondera. Muve mu bantu ababakwata ne babawayo omutwalo gumu mitwalo ebiri mujje eKawempe mwonoona akaluba mubeereko embeera gye muteekawo. Obulamu bw'ensonga nkulu nnyo eri eggwanga lino naddala ne famire yo okitegeera nga tuna bakumanya abantu bakuwaddeyo omutwalo gumu mitwalo ebiri kujja kuleeta buvuyo mu kalulu k'eKawempe. Sooka olowooze ku famire yo nga ggwe omuntu, obulamu bwo ng'omuntu nsonga nkulu nnyo kubanga ebyaddala nze mbagamba nga sitiddemu basiddemu baki oba ki omuntu yenna alina gwe tunaasanga nga muniga tuli beetegefu okufaafagana mu mbeera yonna. Nze Shafik Kalyango, National Coordinator wa Ghetto Structures. Tuli wano olwaleero nga tusazeewo okuwagira Farida Nambi, candidate wa NRM eyeesimbyewo mu Kawempe North. Bameeni mwenna abali eyo, kino tukitwale nti nno kikulu nnyo ekyokuwagira Farida Nambi. Nga Ghetto Structures twali tuyita mu bulumi bungi nga teri yatufaako. Ni at least President w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavaayo neyesoolayo nga Ssaabalwanyi n'ajja mu ghetto wansi n'ategeera obulumi abantu be bayitamu ng'asindise basajja be General Damulya ne Major Kuteesa abaategeera obulungi ensonga z'omwana wa ghetto. Mwenna abali eyo abaana ba ghetto nkikakasa nti mumanyi ki kye tuyitamu ate mumanyi ki kye tuzzaako. Tetulinga mu biri ebyaliwo ng'omuntu bakuwaayo akada bakuwaayo effite ng'ogende olabiseemu tebikyakola. Obulamu bw'omuntu tebugulwa 5,000. Obulamu bw'omuntu Katonda ffenna atuwa obulamu nga bwenkana nga bwe yawa bali ba MP naffe bwe yatuwa, ate era naffe tusobola okubeera ab'ebbeeyi mu maaso awo. So abakulu bano batutegeeza nnyo nti obulamu bwaffe kikulu. Ekitaaliwo luli nga ekyebbeeyi kye baali batuwa nga batulinda mu biseera bya campaigns ne batukozesa kugenda kwekalakaasa kukola ki. Naye kati essaawa eno tulina SACCOs, tuwola abaana ba ghetto ssente, tukola ebintu bingi. Abaana ba ghetto tebakyasibwanga luli we baasibwanga. Bameeni mukimanyi luli amagaali nga mangi nga buli ddakiika kubeera nga basiba abaana ba ghetto. Abaana ba ghetto nga babatwala ng'ekyenyinyalwa. Mukimanyi mwenna abaali batukozesa nti temukyayina access we mutuyita, abaana tebakyalinga bijanjalo bya kusuubulwa. NRM President Museveni yatulaga dda ekyokukola nti naffe obulamu bwaffe bukulu nnyo. Ebyali bitunyiga luli mwalimu okubanga twali tetufiibwako. Engeri gye tuli nti mu ghetto ye wasinga abantu abataasoma, kati nga kyangu nnyo kumatiza ogenda oyokya ebipiira bakuwa ekida, ogenda obbe ebintu by'abantu, ogenda ofiire ku ttaka, obulamu bwo bugenderaawo. Naye essaawa eno obulamu bw'omwana wa ghetto bwa bbeeyi nnyo wansi wa gavumenti ya President Museveni. Omwana wa ghetto kati amanye ekigenda maaso okwawukanako nalulingawo ebyali. Kati omwana amanye nti nno asobola okulonda National ID kati tuziina twewandiisa. Tebiringa luli ebyali nga seba abakulu batugamba temwewandiisa ate ebituuka okulonda ng'ate balondebwa. So kati naffe twategedde nnyo nti okulonda omukulembeze owensa kikulu nnyo. Bwe tutunulamu
mu bakandidates abaliwo Nambi yayina ebisanyizo ebisobola okuyamba bannakawempe North era ebisobola okuyamba abaana ba ghetto. Akokulonda kalabikirangamu nnyo okwekalakasa n'okuziba ekkubo. Kati olowooza lwaki ku mulundi guno kikyuseemu? Emabegako ng'ebiseera by'okulonda bwe bituuka nga okwekalakasa, okuziba amakubo, okwokya ebintu by'abantu be baana baliwo. Naye olwaleero abantu bali bize mu ghetto zaabwe, abaana ba ghetto bali bize bakola, abookya ebyuma, abasiika chapati basiika. Omuntu tayinza atandikawo ka bizinesi ke nga bamuwoze ssente mu sako ya ghetto ate afune obudde obugenda okwekalakaasa. Obwo obudde tetukyabuyina bamenyi. Essaawa eno tuli mu mbeera ya kwekulaakulanya. Tuliku buli kimu kyonjo. Mbakakasa Kawempe North ghetto structure nga ekwataganidde wamu n'abakulembeze b'e Kawempe bonna bagenda kusala amagezi okulaba nga Farida Nambi ayitamu, kubanga ekituufu ye candidate omutuufu amanyi ne gye bakonkona ng'agenda osakira abantu ebintu. Ffe mu ghetto tuyina essuubi nti Farida Nambi bw'anaayitamu ebintu bingi bigenda kugonjoolwa. Abantu batulimbye ebbanga ddene baze batugambye bwe beesimbawo Kawempe bagenda gifuula mata, Kampala bagenda gifuula mata, naye bwe bayitamu tulaba mbuto ze zigeze bonga be banyirira ng'ate ababalonda bongera kulabika bubi. Tebava ku nnyonyi buli lunaku, naye omwana wa ghetto kigwe baatwalako ebweru. So n'ebigambo ebyo tukakasa nti nga NRM government wamu ne President Museveni gwe tukakasa nti ye president addako 2026 tugenda sala amagezi gonna abaana ba ghetto okulaba nga bawagira ekibiina kya NRM kirabe nga kyeddiza obuyinza mu Kawempe North.